Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Electing your leaders at various elective positions is your fundamental human right. Here's how to cast your vote safely and correctly. Step 1. Go to the polling station where you're registered. Step 2. Present your national ID or voter location slip for officials to confirm your name on the register. Step 3. Your identity is verified using the Biometric Voter Verification Kit, fingerprint or face scan. Biometric verification is mandatory to ensure only eligible voters vote. Step 4. Your ballot is scanned and issued to guarantee it's valid. Step 5. Mark your choice in secret, cast your ballot, and get inked. Polling runs from 7 a.m. to 4 p.m. Your identity protected, your vote secure. Turn up and vote. My vote, my voice. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tekolike nnyo mukulamuko mukulu Hassan Luzinda ngo tulabira wali eri mu USA nkutomiddeko nnyo webale kubeerako ng'otambudde naffe ebbanga lino lyonna webale kubeera one of our loyal followers ngate ozootambula naffe okuviira ddala we twatandikira bangi nnyo mutambudde naffe bwe sibamenya togamba nti ate nze oyinza onyiiga naye nja kubanga mmenyayo mwenna nja kubanga mmenyayo Victoria Mbejana ndawula tutambudde nawe webale kubanga ate otambudde naffe haji twahaba tovu emundange nkwagala nnyo kubanga tuwakana naye totuvaako otambudde nnyo naffe so tukwebaza okubanga otambulidde ddala wamu naffe tugenze mu kuwummulamuko tubadde ku nsonga y'abalongo ewaffe eyo waliwo omukyala yalokoka yali mukyala mu Islam yafumbirwa omusajja nga mu Islam kati ndowooza embeera n'ebijja n'alowooza nti abalongo be yasiba bwe yagenda mu kyaki bwe bamugamba ne bamugamba abitwale bw'abitwala pasita n'amugamba abikumeko omuliro nanti ate osazeewo olokoke ovudde mu sitaani weeyokera ebintu byo n'omukyala oyo yafa bubi nnyo abalongo baamukuba nnyo baamukuba nnyo yafa bubi ddala so saagala kujja wano mugambe mbu ndi mu kugulumiza abalongo naye abalongo oba abasiba mukwano tebabalimba mbu babuuka nansimbi engezi n'ensiru era no zambalidde ddala nnyingi ku mukono kubanga zibeera ate n'ensonga nnyingi nnyo gye ziba zikutte kwabo abalongo be basibye naye sijja kubanga ate njogera nnyo wabula njagala okwaniriza omulongo Kigongo Bazanya Nengo abeere ng'ate atuwa endowooza ye ku nsonga ya Sheikho gy'abadde ayogerako kw'otadde n'omubuulizi owa kanisa. Wewe omumbejja neyanziza era nkyasiima Tonda Namugereko kubanga akyakunkumidde.
n'okubanga muganda wange mulaba akubye omunuuna ntuuyo ogwo gutumye n'erinnya erya Nabbanja kati era kati olinakugambiranga nti onkubidde kinnabbanja manya kati ofaanana wanu million blessed man naye nga tuvudde eyo kirungi munange okumwenyamu bbanga ddene tetutera kumwenya tutera kuba n'ebitusibisa emitaafu ku byenyi ekyo nno kituufu ddala. ebirowoozo mbiraba biri wala biri mu ddwaliro naye embeera ejja kutereera omwana ajja kuba buki bulungi kale nga tudda ku nsonga ya sheeyi nyina ekintu kye ntera okugamba baddugavu ba wano tituyina amaalo ate twefuula abamanyi ku kintu kye tutakola ki kye tutamanyi nga tetunavaako ku mpewo omukulu wa Polayina kayogedde n'agamba nti asobola okgenda emekka n'abikka olugoye oluddugavu kale emekka ndabika mututte wala yekikomeko naye asobola okujja n'abikka akabugo ku njole ya kabaka kikomeko kubanga nekikomeko yali kabaka wano ow'abenjovu asobola okujja n'abikka akabugo oba baba banoonya batambulira mu lunyiriri lwa kikomeko mwali n'enkulembeza y'amannyo ogirabye engeri gy'abadde agasengekamu akulaga nti obuyisiraamu kyekisinga obukulu okusinga ennonoyo n'obuwangiro bwo neggwanga lyo olwaleero kale asomye ekitabo n'akikenkuka n'akikuguka kyesijja kuwakana asobola okgenda n'ampasiza omukazi omuwarabo omu emirato asobola naye lwaki ate oli asobola okujja ewammwe n'awasaayo omukazi kati sijja kuba mbaggana bigambo bingi ku bantu bebatamanyi naye gwe yenna ali eyo ng'omanyi wakeera enkya n'owunda oba n'owanga ejjembe n'owunda omulongo n'owunda omusange tekakutandaalanga nga n'okwata oli newaali bamwami nga muyombaganye mutya togeza nga n'okwata kiwanga ekyo n'okisuula ku ttale oba kyabufere oba si kyabuki kubanga tomanyi buyinza mwe kituulidde olwaleero gwe lwolabanga olulimi lwe bajjamu obujja we bati nga basiseemu obuyinza obujja olulimi olwo mu nkoko eyo obutayiwa musaayi kubanga olulimi lwe balugjamu enkoko eyo tayiwa musaayi era teguyiika waawo balugjamu bujja bati teyiika musaayi era bakugamba teyiwa musaayi paka mugituuke nga mugikutta omumwa mugijjeko obulago nga tekabye nakukola ki tomanyi buyinza bwakyo ffenna tuba tujja wano ku nsi ebiseera ebisinga tubanga enkoko eyo ffe lwakubanga batujjamu minyira gino gye batujjamu ne batujjamu ne tulyoka tukola ki tukaaba kati olwaleero oyo avumaganya ekitiibwa ky'obwabakulembeze b'eddiini abamunyungufu kati oyo ye yabula naye ali mu kisiikirize ky'abo abamanyi abategeera ye alaga ekifaananyi nti akola ki ategeera ensimbi ezo mwattu bwe bugagga bwa lubale bwategeera era lwaki tuga nti bwe bugagga bwa lubale bwategeera kyekitaliimu kukopperera oba kuyiyirizibwa nti ettembe eryo lirina amakulu ettembe ng'oggyeko obwamakulu bwalyo nti jjajja otembanga ensonga zino zitembesanga bukkakkamu onfunye bulungi tijjajja otembanga ejjoba n'oyatula ensonga zo tebakuloolezanga tijjajja ebitutembesa obusungu jjajja otembesanga mirembe kyekiteekesaako amatembe ago ate bwe tuddeyo mu buli obwaffe obw'ekizikiza bo bwe bavuma ng'ate ffenna tuva mu nzikiza omulongo gwagamba Kasowole gwavumirira ye tamuyina mu nsozi z'ebbiri omulongo gwavuma Kasowole ye tamuyina mu nsozi z'ebbiri waba agenda ku mulyango gumu okubanga anayiza kale nakikomeko kubanga agambye abenjovu ye tabatya takulembeza mulongo Kasowole ye kyayogerera ekyamaanyi kyatategeera
kyayita obuyisi akawuka lwaki waba agenda okusoma edduwa akwata eggumba eriririddwako ku muceere n'ennyama gye baba bagabudde nalitwala naliteeka ewantu lwaki asobola okusalira bajjajja ab'edduwa abajjukire lwaki asaala n'agamba akasiisa akali eŋŋumbagumba z'abajjajjange kaveeyo kajje kali omuceere guno tikati ffe bwe bayogeramu ebigambo ebimu tutegeera oba basoma Luwarabu nga tebalutegeera nedda ffe boogeramu ebigambo ebimu tutegeera nti omuntu omuzungu we yajja wano akawuka akayolekera jjajja wange kajje kali eggumba lino ebigambo byeboogerako okitegeera nti omuzungu n'omuwarabu yasooka okujja okuseeguuka wano era mbadde ndi wano katawadde alina akagambo kaŋŋambye nti okuba n'abakazi abana kive naye ate okusulika ennenge kirungi nnyo kya muwendo okuba n'abakazi abana kive naye okusulika ennenge kyaki kirungi nnyo kiri kive naye okusulika ennenge kiki ate kirungi kitya anti oli kyakutadde mu birowoozo nti leero omuntu akubuuza mukose lwaki bajjajja balina amaanyi lwaki tebajja Museveni ku ntebe okitegeera naye n'oteebuuza buyinza ki obwateekako Museveni ku ntebe nga nkirireetinga ku bw'obulongo obwo tigoloza buyinza ki oli bwakozesa ng'awunda omulongo oyo gwe gogamba nti ne bateekako obusimbi yambulira omwalo gw'ensimbi ne bakwata obuwuka naye ye akugambye wali akawuka kaveeyo kave mu ntaana we batusomesa kujjana batugamba oba wakola ensobi wabaayo emisota wabaayo ebiwuka lwaki gwe osobola okusaba mu nsi ey'emyoyo bajjajjaabo ne bakuwuliriza gwe atakkiririza mu mizimu olwaleero kubanga abalongo misambwa ate mizimu kubanga abo balongo bazaale okitegeera abo balongo baki naye naawe Amina oba Muzafaru aleese ebintu by'abajjajjaabo leero ojja ku byokyo yo si yalina omusango okitegeera bulungi si yalina omusango oli kiso kya mbuzi kirekera omubaazi nekitunulira okitegeera gwe yawaddeyo omusango ngenda kutandika muggwe nange bw'obindeetera era wendaba nga sibyetaaga kusansula nkugamba teeka wano jjajjawo walijja n'abibanja biribeera wano era ne wekiba kitooke nga mbiwummuza nkugamba mbiwummuza wano jjajjawo walijja tuli bimukola ki naye tuba nga tubikooye nga tubizzaayo mu nsozi bakubuuza jjajja w'abaana ki yali kujja obanga bakuwangira ejjembe lino oba abalongo bano nga babawunda yali jjajja gundi muzzukulu we yali ani muzzukulu we yali bazannya n'engo kale bazannya n'engo nejjajjawo nenyiriza abajjajjaabo nga wezeekulungulula we bajjanga banoonya lubaale w'omuzzukulu katugambe lubaale wa Faliida ono n'abalongo be abawummuza oba oli awamubuusa omutendera n'omugerengejjo n'omuteeka ku mwali ogwatalina kutambulirako naye olwaleero omwambudde obuyinza n'ebibadde bitambulira mu kkowe eryo tukuwummuza mu buki mu bulungi n'obaleka mu lusozi eri mu lusozi wabaayo geyeena yaayo okitegeera era wabaayo abikwasaganya n'asumulula nsimbi ku nsimbi kaso ku kaso si kusala naye n'asumulula nsimbi ku ki kaso ku kaki n'azungula nanga kyonna ekibadde ekyakusiba bwe kiba kifundikwa nakyo n'akisumulula naye kiba kisingo nakyo n'akikola ki n'akisumula n'awummuzaawo n'alyoka akola ki n'alyoka ayokya ekitundu ekyo nja kubatwalako lumu gye batera ettanda n'enswera mwali mutuuseyo ekitundu ekyo mukiraba n'okusinga oli akutta abalongo b'abandi n'abakwata n'abakyuma buki olwaleero tuyiri mu kitundu mwe kye mutategeera ekitundu eky'omuliro kye kitundu eky'omulangira Wasanya abangi gwe muyita bamweyana naye mu kitundu ekyowa Wasanya ng'aweereddwa obuyinza mu bw'okutonda nga zizzaayo ensi yakozesa nnyo omuliro
okitegeera obwakabaka ne bujja buweebuulwa kubanga Katonda yabuuza ensi yange gye nasindika emirembe n'engiteekera ebitonde bye nateekamu tebyategeera n'agamba ddayo okozesa omuliro mu butonde era kyova olaba osoma evolution of man waliwo ekiseera we yayinvetingira omuki omuliro nava mu kitundu ekyobubisi nayinvetinga omuki omuliro gwakozesebwa okusaanyaawo ebintu bitya bingi ate n'amayembe oba n'amajini bayisa amajini oba abalongo nabo bawangibwa mu muliro kubanga waliwo ekijjulo ekiriibwa ne kikolebwa nga bamaze okuwangibwa era muliro kati gwe kyotalaba oŋŋamba otya nti okyokyezza ekitambulira muliggwa akawuka akava mu ntaana ya jjajjaawo oba mu yakitaawo kalabirawa ng'okakasa otya nti akakasesi kaba kavudde mu ntaana oba ekitegeera kyengezaako okugamba ti ffena tuli mu lutalo lwa bwamwoyo naye tuli colonated mu bwongo tibakukolonizinga ne bakuwa mindset gwe gy'otambulirako okitegeera ate mindset gwe noyagala naawe ogitambuze ng'agitegeera ennyo olwedde oli azza akuwadde ennono ye kyenkiri kyenkugambye katawadde kyaŋŋambye nti okuba n'abakyala abana kive naye ate okusulika ennenge kiki kubanga ennaku zino ndaba ekisiyaga bakitembeeta ki nnyo naye ate ne bakuba ekya polygamy okitegeera kati ku polygamy n'abakazi abana kyekisinga okuba ekive n'okusulika ennenge okitegeera tekyawukana naki nakino gwe kyokungiriza ekyomuwarabu buli buwangiro bwe nnono ye buvo bwe gw'osigadde oli muddugavu gwe kikomeko lwaki omuwarabu tatuuma kikomeko atuuma kikomeko ng'agenda kujja wano wa Museveni oba wa Kabaka kubanga ayinayo kaddiru k'ettaka kayagala kale oba kale eddiini ogyagala nnyo 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 keera ku makya ogenda osaaze mu muzikiti gw'ewaabwe oli musiraamu nnyo 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 gw'olina imaani osobola n'okusesetula ejjinja oli n'akugamba nti Allah yattira abantu awo ku kabba waliwo okufa ku kabba nga balwanira ki okiwuli era obawulira nga babyogera obawulira nga bakola ki naye gwe omumanyi ategeera katugambe mukosa ategeera ng'ayina ensa mu kulowooza n'okutegeera kagamba oba Katonda ono yali asobola okutemula bw'ati kitegeeza owange si mutemu okitegeera oli Katonda owa kabbe yatemula abantu abangi awo kubanga era kinoganyizibwa nti kabbe eriwo olwaleero si bwetyo bwe yakola ki kitegeeza enkyukakyuka mu nnono olumu zibaawo ku lw'obulungi bw'obuwangiro bw'emigere ng'ejjo byakaseera ki byakaseera ako abalongo oyinza okuba obakooye kituufu ng'obakooye ng'olaba tobalinaamu fayida naye tekikugaana kubakwata n'obazzaayo wajjajjaawo oba mu nnyumba y'ekika okitegeera leero baleetedde ekikomeko yo abakumyeko omuliro naye nkyemwe mugenda okusigala nga mweri enkuta mu nnyumba mwe mugenda okusigala nga mukaaba mwe mugenda okusigala nga muddaga kikomeko nga ye ali eri ne ba akibe nga yekola ki omusango guli muvunaanya guli bagwakookya naye gwe emisango 10 girikola ki giri kuteekebwako n'olw'ensonga eyo nga mpumbawumba nzikiririza nnyo mu ky'omusajja oba omukatuliki oba Museveni sidde oli asoose ategeera kye bayita obuwangiro n'ennono mukosa tolisanga mbuzi ng'ekaabanga nte ofunye bulungi ate tolisanga kapa ng'ekaabanga ngo etteeka erifuga mu kasoli akako siri erifuga ewamukulu Ssebutinde ate siri erifuga ewange olwaleero ekigambo bw'okyogera ewammwe e Busoga ewaffe si bwe kijja okuba ate n'ewaba mu Mbeja si bwe kijja okukola ki era nga nfundikira mbagamba nti zitemebwa kumu nezaawukanya emibala buli omu yeekebere obuziina bwe tetwanika nkutu z'abajjajjaffe ku mitimbagano nakuwuddiisa abantu kubanga tugenda kuleeta ekintu kye tujja kukola ki kusobola kutereeza mudde eyo weewaawo kale Swaba Kasumba amutumiddeko
ye new entrant kati aliwo kati ayindio buwangwa yerobowa bamweyana Kasumba namulabye naka video kanalabye nga akutte abantu bagamba oba yali ya practicing adanga akutte ensasingo laba commanding abantu bagamba tabanga bulijjo just yayezo official naye kuyoza webale kubanga abasamu ndaba abasamu bangi bakukuba nabeno bakwaniriza so wobulire emirembe zisije kusaya musango sijja kuwakanya sijja kuwagira naye wobulire omanyi enseno ebisebisinga etulemye kwa kusanyusa mumbejja kusanyusa mulongo kusanyusa muzese butinde gwe notesanyusa ntinofu wotu biramu ebisere bisinga ogamba why campus atobe chika kyagala atobe family tadeko pressure omukazi nakuvumba omusene nakukuba mu bufumbo no gamba why ate munna bala batyanga nobye kangume kwegamba nobanga gwe toyina sanyu naye ngesanyu ate oli wabalala sonze mukulu Kasumba kyona kiwasazeewo mukibanga kikuwa emirembe n'essanyu genda n'ekyo mumbeja kazokudiza muzeeyo ina kyogera takikemu nina ekintu kimu nze kinazubula ekitundu kino ekyemabega kino ekyomuntu ow'omunda kubanga bayibuli emwogerako bwe kiba tekiteredde ne bino bye musoma ne madini temujja bikola ki kubanga abantu nasimanyi abakatuliki mugiye emirembe gya 70s nga bo bagamba nti okwata ku bayibuli okoze ekikola ekyasankiririgo tagikwatako sibuli muntu atagikwatako okujja okusembera olina okubanga mutukuvu okyaba kakati abantu olwokuba ebintu ebyo tebabikola ki kubanga ne bayibuli yennyini ogenda n'olaba omuntu ng'agikutte n'ogenda okutuulira abaana ba levirandi olwokuba bayibuli yagikwata muki mu bukyamu nga teyeeterezezza ng'abaana bonna tebavuddemu nga temuli mwana akoze eki avuddemu kubanga ffe ekintu kati nze kinnaakazuula ekisembayo obukulu tutambula ku nsi weevu n'egenda nga mukola ki mugenda mukula oba tokyadda mabega naye abaana bo obasootya era gwe bajjajjaabo obayisiza otya kubanga singa ntandika okukola ebikolobero baga abo ye muzzukulu wa gundi mutani wa gundi tomumanyi abo naawe togira bwe naye bw'obanga wakuuma erinnya ly'obujjajjaabwo n'okitambuza ekitundu ekyo n'abaana nabo ne bakikola ki ne bakyongerayo kyekiri we bajuliza mu bayibuli tiranya yena Yesu bwe bamugambira bwe bagamba nti yazaalibwa omukazi atamanyi musajja naye bwababuuza bamugamba nti koze oli muzzukulu wa naga nti mumwogere be mumanyi ne boogera ne batuuka ku Dawudi oyogedde naye ate ne bagamba nti teyali talina kitaawe naye ng'ate yali muzzukulu wa Dawudi so wabaddewo controversy mu bubbi okategeddeako omukazi atalina muki musajja kale ekitegeeza bali abasajja bame ate mama we yava mu lulwane andi kati mu lwaleero mukosi olwaleero baboogera kubanga abakyala muwala waffe baba bamwogereza erinnya nga bamwogereza oli amubuuza ani kitaawo ate ani maama naye olyoga nti omukazi atamanyi musajja olubuto lwavaawa naye najja n'akugamba ate nva mu lulyo lwa Dawudi olaba kanti ako kembagambye mindset kyabantu babadde batambula atali na kitaawo naye ate abakatuliki nabaagala ndi abakatuliki nabaagala bo bagendanga ng'ebintu bamanyi nti biyinza okubaleetera obuzibu nga bayibuli tebagikwatako batandise gikwatako wano jjo ly'abalamu era yali mindset era bw'ogenda okulaba abafaaza batandise okwogera amazima batandise okukola ki okwogera amazima naye abantu tebannaba kutegeera nakiki kitambulako ki nze muzeeyi nga nnyongedde okukola nawe fumuze mene newakonya experience ekyandeetera okugenda okusoma kalimu ezo oyo kwagala kulya kagaati naye olwaleero kati akagaati nkebulya mu bungi ne viinyo nenjikuba naye biseera biri nagendangangayo
ndabe kiki nga nebuuza nnyo lwaki faaza alya kano akanene bano n'abawaaka ki lwaki abafaaza abagattira bubiri bano basaabafumbo banaabafumbo kyampaliriza nnyo nfuuke altar boy okiwulira era nibaganja kati kufuuka faaza muntwalewa enswanjere ne bantwala enswanjere seminary nsobole okufuuka faaza naye neebaza nti saafuuka faaza kubanga ate ndoza ekitundu kiri ekyabafaaza singa nkyevuma nenzira eno twayinanga n'ekintu ekirala kyenakulanga ndaba nnyo era ekyantwalanga ku muzikiti era nga buli kusiiba njagala nsibireko abasiraamu nga batugamba nti piraawo w'oku muzikiti awooma ne bamunaazisa mazzi g'abafu kati nga njagala nnyo ndabe bwe bamala okunaaza omuntu ono bamuteekawa amazzi bagateekawa era nesibanga nnyo okuba maseeka b'oku muzikiti nga bamikwano gyange nnyo nga ekinzita njagala kola ki olabanga ngamba nti amazzi gano baganaazaamu ge batuteeramu bagatereka mu biseera byayiri naye nakizuula oluvannyuma nti zalinga ki mboozi z'abantu oba nti mboozi za bigambo nkizuula ntya nti bugambo nti biboozibozi byakumalwa koolwo kojja wange Kayiza lwafa yali mukulu nnyo mu muzikiti ku masigidi nga mukulu nnyo era bamunaliza ku muzikiti bamuziika ku muzikiti naye nange bampita nzije nkole ki koolwo nange naaze kale ffe tuyita okuziraga olwo lwenfunira ki chance eyo n'okuyingirako eno mu kasenge ka Muwanga nze kempita akamuwanga wekabeera ndabe newe kafaanana imamu gyabeera oba masheka gyayambalira gyakyusiza engoye ze najjamu zijjubba ze okitegeera kankwate ku kasonga ako ebintu byonna nga bw'obyogedde nti eno mu buwangwa bwaffe tubikola ki tubiina nabeeri babikola ki babiina kati okugatta ensonga eyo etambulire watya wamu musobole okufuna kye bayita ki mu alignment mbe nga mufuna okussa ngabona okuba ebidongo rhythm emu waliwo n'ekintu ekirala harmony mufune ekintu nga kiri mu harmony ekya emu kati bo bali abazungu kye babadde bagezaako nnyo singa tukonvaginga ebintu ebyo kubanga nze omuntu okuli ow'omwoyo okuyina okukola ki okutambula okubaawo okuli ow'emyoyo kuyina okukola ki okubaawo bulidde ne just kutereeza butereeza ne tugatta ekitundu ky'abannaddiini abaliwo n'obuwangiro bwaffe n'abasamize ekitundu nekisigala nga kikola ki ogambira muzeeni kigenda kutukaluubirira ekintu eky'obusiraamu kyekyagalako tekiri mu kuŋŋaanya nsimbi anti kati ogambira muzeeyi wekigenda okutukaluubirira y'ensonga lwaki ti principe ebeekoze ekintu principe ebeekoze ekintu ba formula ebeekoze ekintu ku bibiri ebeekontana ne nature ey'ekintu ekyo oba okitegeera oba after nature effect ey'ekintu ekyo oba okitegeera kati nze olwaleero omuzeeyi nja kugamba sirya mbizi sirya mukene nze mmanye ensonga zange naye wensanga oli agirya nga tagindisiza nze nga nze bazanya nengo nyina reaction yange oba ne tegeeragana gye ntegeeramu omuntu ki omuntu oyo oba okitegeera bulungi kyekiri kyenkugambye nti nze nalyanganga ka hostia nga saagala kulaba bibintiisibwatiisibwa babinyumize nga nakalinda nakakwata nekatwalako newaka ndabo bakafuuka omusaayi okitegeera naye tekaafuuka nasanga nga obusisi buliddeko kyewuliddeko naye nga tekafuuse muki musaayi nzijukira n'ebiro ebimu wera nasanga abasajja abafuusa bano oli nanteekamu akantu muno naŋŋamba gendo ndetera esente zonna zonna eziri waka naye nange bambulizaamu ekinusu nemugamba kyoba nfa kanfe saayogererawo mu immediate awo nasooka nemulinda nentambula neŋŋamba kaŋŋende nzireete kati naye mba ntuuka mu kkubo oli naŋŋamba gy'ogenda ogenze kufa
wokwatira mu bibbo bya jjajjawo n'ojjayo ssente zikibooko togenda kuzikola ki kuziwona neneŋŋana ne kati antaddemu akayinja kagenzeewa n'ensanga omuvubuka ku luzzi bamuyitanga nakakadde naŋŋamba gwe bakataddewo wano jangu tugende omusajja namusanga ate alina omulala gwafera naye namuyisaako emmuli bbiri n'akayinja sijjukira we wakavaamu tekavaamu nalinda nfe neninda nfe paka nakati nkyali muki mulamu timulimu ekintu ekijja ne kikwata obwongo principle yakyo gyakikoleddeko okitegeera batugamba nga nti wosonga mu malaalo olugalo lweweta okitegeera naye nga si bwe gwakola ki si bwe gwali mukulu Apollo okimanyi osobola okuyingira mu kagere kamu ne baggalawo naye abakulu abo we balaba nga amaanyi go n'obuyinza bwo buli wansi ku bwabwe bayogererawo ne bagamba bannange muggulewo oyo ali munda akole ki afulume okitegeera oba olujja bwoti bagambirawo mukongozi nti oyo atambule agende tetujja kusobola kukola ki kumukolako okitegeera naye n'osanga omusumba yakayiga yennyiriri 3-2 ayagala alage nti alina amaanyi n'obuyinza obugoba emiki emizimu n'osanga mu mbejja wakatandika okusamira wakayiga bajjajja naye toyagala okole bazanya nengo kyakola ki bebo bosanga agamba nti nze lubale wange alina amaanyi lubale wange ambuulira nze ndi musambwa naye ng'ebikolwa by'omuzzukulu oyo oba ebikolwa bya pasito oyo oba ebikolwa bya muntu oyo nga tebirinamu bwekingirize okitegeera era kyekize kitwonoonera mu nnono kyekize kitwonoonera muki mu ddiini nja kugiyita eddiini n'obulokole bwonna byonna nja kubitwaliramu muzikirize yaki ey'eddiini lwaki nti the nature of origin gye tutandikirako ekintu okuzimba fundamental base okuva wansi mu kintu ekyo tetuginaako technical know-how tubuukira kibuukire tibannange kiki bandi egenda ani atwala Kyagulanyi tubuukire tukole ki ani atwala Musabba tubuukire tukole ki ani atwala Grigore Mugisha muntu tubuukire tukole ki naye nga tosoose kunoonya fundamental base y'ekintu ekyo kijja kitya okitegeera olwaleero obuuza omuntu mukose lwaki oli ayambala entalabuusi newojja neyebuza lwaki oli ayambala omuge nojja ewange nosanga nze namulira ku kutiya nojja ewange oli nomusanga nga ye omwesa gukubira mu majaani kubanga gwe obuukidde ekintu ky'otamanyi n'otambulira mu kikwate era weekola ki wejjira kyovula nga mzee Apollo kigenda kuba kizibu okugatta obusolya okufuna enseemu ensi egenda kumala kukyuka oba obuyinza bwa Tonda bujja kumala kukyuka busoke bujjewo olulyo kijja okuyita race ate nga kigenda kubaawo wagenda okutandika okubawo elimination of races nga tokyaziwulira bakere ogambe nti twawuliranga wabanga ekika ky'abantu we bati ngekyo temukyakiwulirako nga kyasirika kyaggwawo waliwo ekitonde bwe kiti nga kyasirika kyakola ki ngenda kulega muzeeyi okyasobola okumpunya ekyennya kye bayita kasulu ekyenyanja nakiryako nesikyali ate entuuni tokiwuliranga nako emirende tekyalabika okiwulira naye goloza lwaki ennyanja yatuuka nejjawo oba nenaaza ebika by'ebyennyanja ebyo n'ebijjawo waliwo ekiseera enkolongo weyakyakira kati okyasobola okumbulira enkolongo gyeri ng'ogisanzeewa kati lwaki olowooza lwaki empuuta n'engege kati byebikyaliwo naye nga tegenda kuba ebika by'ebyennyanja ebigenda okujja ng'ate bw'okirya kino nkibubulya kubanga kyaŋŋambiddwa nga bw'okirya tosobola n'okuwona mukenenya naye nga tekikula mu nnyanja egyo wamala obwo butonde tibbo bwe bulina obuyinza obututeeka mu alayinimenti mulimu ebika by'emiti egigenda okutandika okumeruka nga mukulu Apollo ne bw'ogukwatako bukwasi bw'oti gukuwa frequency mu mubiri ne kikyusa obwo butonde bwe bulina amaki amagera jajja
ensonga eyo bw'ojanjuluza mu science oyo batono nnyo nabayinza okitegeera ekyo kubanga kadi waliwo species z'ebyennyanja abazungu ze balaba empya nga tebazirabangako nga si bagizibreedinze si be bazikoze eki si be bazisanga nga bazikoze gyeziri tubale tutandika programu eno netwogera ku kya Venezuela naye nfunya nnyo omukisa okuba nti nzizibwayoko mu magera g'abajjajjaffe agaasooka nti golodi tasookedde Uganda ate golodi tasookedde Congo ate amafuta tegasookedde Venezuela oba Russia naye biri ebitonde oba abasange mu kuteekateeka ensi eno bamanyanga nti kati kino ekintu mu bungi bwakyo kigenda kuyitirira okuleeta akatyabagga mu bulamu bwe buti tuve mu kifo kino oba tukyuse ekifo ki kyova olaba basange baatambulanga nnyo ate kyova olaba ne migration oba kyetuyita migration of races yabangawo nnyo nti mu evolutionary cycle nga onagamba nti omuntu alima nakola crop rotation naye wano nolimawo ennyaanya nkyano notekawo obutungulu wali notekawo entangawuzi nti ogenda okyusa okitegeera nti naffe bwetyo bagenze batukyusa kubanga ffe tuli bitonde byaki byabasange ti bamanya nti golodi afuuse mungi nga bamusengula okitegeera nga bamutwala kati gwewunye lwaki ali kalamojja mu ggwanga erinaku eryavu naye nga omukalamojja munaku mwavu ku nte zaayina embalala waliyo kaki gwe mbulira nti kati embalala waliyo kano ne bujja kukya ogende okere nga kugambe nti embalala waliyo ki amafuta okitegeera nti Katonda ayina engeri gye yajja asengeka ensi ye olwaleero wano oba oyagala okulima organic cotton ne chia butter omulimira mu kifo ekyo gulu nalira Mambuka. nkubuulira gulu naki Nalira mu mambuka. weewoka pozi ne kasese okitegeera weewoka wano ng'oyagala kulya buli kika kya kijanjaalo ekiwooma buli kika kya kijanjaalo ky'omanyi nti kiriibwa n'abalya buno bu spices bwe batwala ebuyindi simanyi bumasurudaalo obufurudaalo obujanjaalo obwo obutonotono obwo ogenda Kasese wali buli kika kya kiki Kijanjaalo. kya kijanjaalo Kasese na Kapchora leero wano oba onoonya abaddusi abadduka obulungi e Uganda obasangawo Kapcholo. lwaki tobasanga no mu Buganda lwaki tobasanga waliwo zitukiriza ku training no ekyo kikulaga nti if nature cannot grant it banaye munasonyiwa okukozesa oluzungu olungi olwaleero naye nature batasobola kukigrantinga kitegeeza we as the beings or we as the mortal beings fe abalya mmere tetusobola kukyanaalayininga kukiteekamu nkola okujjako okutambulira mu mugerengejjo gwo ogukakatako gw'otambuliremu kyojja okusobola okukola ki kubanga tojja genda ogambe kati omukulu nga kikomeko nti kati lekera okwokya abalongo yakitegeere ekyalamu aramayina nga yenava ku bbeere lya nnyabo wambwa taliseka nseko era tolimuwulira nga avaamu ekigambo kubanga yakolimirwa yakola ki Yakolimiro kyagwa. era eyo leesi ejja kumala kukola ki kuggwaawo era ejja kuggwaawo njagala mpiteko mu comment z'abakama baffe weewaawo sobola okuba nga show yaffe etambula nkyalina bingi simanyi akadde kananzikiriza naye kaba kaganye era tujja kuba tukyaliwo nagawonyejja tujja kuba nga ate ensonga endala tuzizza omukulu agamba emirembe emirungi bannange nze mukulu Ezera wane Eddoha nsaba okwawukanamu n'omulamwa gw'olunaku lwaleero emabegako waaliwo eyali asomesa ku kwabyolumbe n'agamba nti empagi bw'eba nannyinimu nga yafudde yekwatibwa n'ekozesebwa mu kyoto naye ensi egenze ekyuka okugeza ennyumba zaffe tosobola kuzissaamu mpagi so awo walina okubeerawo alternative going forward ndowooza tulina okukola ennongoosereza mu nnono nze nnono nkirabanga constitution obuwangwa nembulabanga blueprint omuntu asigala nga muganda ensi ne bwekyuka naye asobola atya okusigala ku nnono ng'ate obwakabaka
tebweyubula. Jjajja we yandikusabidde effumu mu biro bino yalibadde akusaba mmundu. Juzi nalaba Katikkiro ng'atangaza ku nsonga ya UPDF okubanga yeekuuma Kabaka, naye waaliwo ekika ekivunaanyizibwa ku ekyo, omwo mwe mwandivudde nga abatendekebwa ku nsonga eyo. Buganda already yali nteeketeeke, just tuyina kweyubula nga bwe tubala obwakabaka obutaggwaawo. Ensonga yengitegedde nnyo newankubadde abadde ng'atuwa olugero okutuwa obuvuno buki n'obuddo. Kansooke nkujjukizeemu akatono muganda wange nti kati ky'omanya omwoyo gw'oyagala okutegeerera oba gw'ololeza gwo gukyusiza obuwangiro bwagwo gwo guyina ssemateeka waagwo agufuga. Ekyo kyo njagala okitegeera okigaane. Tinga bw'onaakeera enkya n'ogamba nti ennono y'omuntu waalya ayina kutanaka, ennono y'omuntu waalya ayina kutuuyana, omuntu bw'alya ayina kufuuyisa oba kuttulukuka. Nti Lubowa bw'aba ayagala kumuwanga mu jjembe lya mbogo lyajja okwaga, ye togenda kumunyumiza oba embogo bazikwata oba tebazikola ki? Tebazikwata. Kati kyekiri kye mbagambe nti kikakata kuffe to preserve and keep nature in play. Oba kyenjogedde mukitegedde bulungi? Era nsubira wemba mwanukula njagala kitegere buki? Nti kikakata kuffe to keep nature in existence. Okitegeera? Nti emiti gino tugyetaaga tikatulwane tukume obutonde bw'emiki. Si kutuuna muti gw'ofune bajaji spiro. Okitegeera? Ate nga nnyongera okumuttaanya ku nsonga ye, empagi gye twogerako y'empagi ey'akasubi. Kubanga tewali agenda kuwanga mpagi y'akasubi agiwangise payipu ya sitiiru. Okitegeera? Okitegeera? Empagi eyo girangayo mugijja mu kibira nga mugenda okuwanga kasubi. Tetula wansi maama wange mumbejja, buli mugituuza wansi nga mugitema. Ekitundu ekituddeho nga muddamu mukitemako. Kyobola bakugamba nti topimira mpagi mu kiki? Era mugitema ne mugireeta nga mukimanyi nti mulina okugiwummuza. Toyinza kuŋŋamba nti kati omuti mugusanze katugambe kawempe ogutwala Ntebe mu kitoolo. Kale ogutadde ku mmotoka oba ogutadde ku ogiwummuze n'okugisitula n'ogikola ki? Mulimu abamu nga beekembyekembye ng'ali yekka kubanga abantu baliyongo banafu ng'ojja kugiwummuza kkiriza obakola ki? Naye ne bakugamba nti buli wogiwummuza gitemeki. Kati gwe n'otategeera cognitive idea eri behind y'okugikola ki? Empagi eyo okugijjamu n'ogiteeka kabonero akakulaga nti lubaale w'oli yali yamukolera. Kati it's your time to reign or to create your own kingdom. Okitegeera? Ye yakola eki yakikola ki? Kyovula mukatu kyagamba maze obulimu bwe. Gw'omulimu gwo kati empagi ya kitaawo tugijjeeyo tugikumyeko ali omuliro nga naawe okola ki? Kitegeerekeka. Kati kyekiseera gw'olwaninga erreesiyo. Okitegeera? Kyekitugisaamu empagi eyo. N'amayembe ne tuddayo ne tugasansulula. Ne tugabikira. Kyova olaba mukose oyinza okumpita muganda olwaki nti bwe mmanya ensonga y'ennono ng'ab'omu kika tebaakubeererawo awo omukago we gukola ki? Nenzira nembikira amayembe go, nembikira amafumu go, nembikira abalongo bo. Okitegeera? Osobola okudda ku nviiri z'abalamu okole ki? N'olema kukomawo ng'olinga kigengwe eky'obusungu gye mizimu emikatabwe egikomawo nga miki? Mikambwe. Okitegeera? Naye kati kubanga mukose mukwano gwange nga nnyanukula mukwano gwange oyo abadde abuuziza ekibuuzo nti tuyina emitendera n'ensonga lwaki tukola ebintu ebimu ojja kwekanga nga baba mukose ensonga tebaagikola. Naye nze nenzija kubanga mukose abadde muganda wange si mu musaayi ne mu mukago nentuukiriza ensonga eyo. N'ensonga endala gyayogeddeko abamajje okuba nga bakuuma Kabaka olwaleero ekintu nkiwa ekyo bwe kyaliteekeddwa okubeera neffe mu Buganda wano tetukuumwa mmundu era ekikolimo kya Buganda wano ye yali emmundu bunduuki. Obuganga okujjako obuganga ku ttaka kuno
ekikolimo ekyo ekyemmundu mbuuza lwaki ekikolimo ekyemmundu ekyo kinkyogerako nnyo bw'otunulira okufa kw'abajulizi bwe muyita abajulizi entabwe eva ku mmundu ya zaabu okitegeera kabaka mwanga gy'asikira okuva ku jjajjaawe eyatunda emmundu ya zaabu eyo agenda okuyiga agwa mu kateebe emmundu eyo yavaako kalumanywera olwaleero waliwo n'emmundu endala eyavuga ewannaŋŋanda erukuliye okiwulira bwe weegendereza meseji ye agamba nti ye mu kutegeera nze bwe ntegedde meseji ye agamba nti edda abantu baabawanga amafumu ng'ekyokulwanyisa kuba kyekyaliwo nti singa edda byakolebwanga nga waliwo emmundu ye mu ndowooza ye agamba nti baali badde babawa mmundu andi kati nze muwa obuwangiro obutuufu nti akabiina tekasobola kufuuwa ttadooba mumwe gwe gusobola okukola ki obwo buwangiro obuki obutuufu ne oba ofa otya ekikuweesa effumu lino n'olukandwa bayinanga ensonga olwaleero Amerika bwe baba balayiza lwaki Trump tebamulayiza mmundu na mizinga golooza lwaki tebamuteekako na mizinga titukkirize tugaane tuveemu kiri kye tuyita mindset programming ne illusion okufumiitiriza n'okutegeerera emikangwa buli nsonga yonna oba okitegeera mu mbejja tuveemu kiri balina ensonga mu bujje timulimu ennono esobola okukyusibwa ng'egenda kugonjoola empisa okitegeera naye nze nenziramu naye nkugamba nti ensobi eyakolebwa kukkiriza mmundu kulinnya ku lukalo lwaki lwa muddugavu omuwarabu okujja ng'azunga nayo ffe ne tugikola ki kyekisinza okutta omuntu amafumu n'engabo byali bitemu sijja kugaana naye bwe tubala amafumu n'engabo abantu abazifiirako n'emmundu guno omwaka mumbejja oli munnamawulire omukukunavu guno omwaka gukka mu mwezi guno gwe tumaze guno gukka bameka bafudde amasasi ne tiyagaasi bameka bafudde effumu kubanga effumu eryo liraba tomala galijjayo okitegeera mu mbejja tomala galikola ki galijjayo nejjambiya obujambiya ng'ogitwala mu lusuku kikugambibwa gisibeeko enkookooli oleme kutiisa luki lusuku mu mbejja ku busungu bwe tulina n'ebintu abantu bye bazze batukola ebyobusunguwavu ng'olowooza nnyinza okulemererwa okuba nga sobola kuduumira jjajjange n'akola kyayagala nga kigambo obugambo mukolo gumu bwe guti naye golooza lwaki tetugukola kufumiitiriza n'omanya nti mumbejja nze nyina obusungu naye siri musi mumbejja nyina obusungu naye siri muntu atayagaliza okitegeera kyekyo osobola okugamba omuntu nti ndi mwavu naye siri mubbi naye mumbejja ayinza okubeerawo nga mwavu naye akasente ko kamuteresa okamusanga nako okitegeera nti ayina obwenkanya mu buweereza singa abatudde mu kitundu ekyo ekyobuweereza balina obwenkanya singa abamba wabakwata emmundu bakola ensonga ne batambuza ennono naye kiri bakijjawo bo bateekewo ekyabwe era kyekikoze eki kati wekugambira nti tuneeyubula tutya okujjako nga reese yevuddewo oba kitegedde reese ejja kumala kukola ki naye tekijja kutugaana kubanga tufightinga hard until we there kubanga luno olutalo lw'ensi twaluyingiramu tebalutuyitira ne tugamba nti wangi twekanga lutukutte kuva mu buto bwaffe omukulu Lionel Katende nkulamusizaako webali kubanga otambudde naffe njaga okuddako ku Facebook nebaze omumbejja Nandawula okubanga bwe wasalawo okukwatirira Facebook live yaffe togivaako gikumaakuma webale nnyo webalire ddala ate webale naawe kubanga ate otambudde naffe ebbanga lino lyonna ng'ate olaba obuwangwa n'ennono n'okubanga ate eddoboozi olyongerayo eri mikwano gyo n'abo abakuliraanye omukulu Nsereko Kayongo Kawuma agamba nze nina byendaba omulangira Nakibinge Kekimbugwe bye yayogeranga edda nga bitandise okubeerawo era yatugamba n'agamba nti muli nnoonya
nga temundaba ebigambo byange muli bimiranga mpeke ndowooza kati abantu batandise okubiwulira n'okumanya ebimu ku byo ndi katandise okubimiranga mpeke abamu batandise n'okusaba puroguramu ez'emyaka 5 emabega tuzikomyewo. Ekintu ekisinza okunsanyusa waliwo ebintu kati byetuze twogera abantu bawano babadde bamanyi nti obuyinza buno obuli wano obutambula wano nti buimplementingiddwa wano nga tebamanyi nti waliwo gye bwakolaki gye bwava under AI ne babututeekamu ekyo budolaba nti generation eno y'abantu abayivu yo terina kyetukoze ki kyetuyambye yonoonye nnyo babadde tebalina harmony tebalina mudigido ogwo gwawamu balina mulimu abakatuliki mulimu obuprotestante Seventh-day Adventist kwegamba obumamoni obuokole akadi olugende mubalokole letamu abatabuliki kadi oyabadde ayogera bwogenda owuliriza telepase ye olaba nti kugamba oyo ali awo kati ate ne faaza naye muwulira nti alina enteekoteeko mu nkuza kulidde akati okugoba ekintu ekyo ogobe topology kubanga edda abantu bagendanga nga tayagala kuwa musolo namanya nti bakwata omusolo baabo nakwata ekooti nagikuba ekikalu bagambe nti mulalu so ebintu bingi nyo betukoze eki byetulabye naye nze nebaza mukama bannange tutandise omwaka guno netubeerako ensonga zetwogerako ate nsaba nyo twongere tutambule bwe tuti osanga abantu bajja kola ki ne Katonda wanaakola ki wanayambira kubanga bagamba nti gumiikiriza ekiriwo ekijjakati nti otegeeza abantu nti abayi wano waliwo ensobi kiwano ekiddugavu nengera wano kino kiriwo eki weewaawo njagala okwebaza nnyo mwenna abatambudde naffe omukulu Emmanuel Mwebe yawokola musaaka kensusa era nkutegeeze nti okimanyi nti maama wa njagala nnyo kati n'okusinga ggwe maama yansabira essaala enungi ennyo ku New Year's n'essaawa eno buli wembeeraawo ng'ennaku enkutte nga nzirayo nga playinga audio ya maama gye yansabira webale kuba omuntu omulungi n'okuba nga wankwasaganya ne maama nze nakugamba nti kuno ku media bamaama bangi abanzadde ate ne banjagala nnyo ate munnange ne banjagaliza n'ebirungi so mwenna mwebale nnyo mwebali eddala ngenda kubanga nzire ew'omulongo ayagaliza abazzukulu emirembe mwebankanze tebamukwagaliza nga nyina amaaso gye gatunula nja kuddayo mala okwekkeneenya oba yinza okuba nga nkuuma kisu tekikyalimu ngalo mukama akusonyiwe awo nange naye nga bamama bangi nange nabamulako abange obuzibu balina tibajja kuvuga ku media naye nina nange bamama abanzadde ng'obeeraawo nakubira essimu nagamba mwana wange weebale puroguramu ya leero mwana wange mbadde nsula walikoze bweti mwana wange kyo kiriwo kiri mwana wange ensi bwetyo mwana like ebigambo ebyo oli abikugamba ye abirabanga ebya bulijjo naye fe abamu kufe gwaba bigambye bisigala bitala mu bwongo naye oba olina kikunyize nokikuyi nagamba mwana wange guma mwana jukira yaba ensi agirabye bingi byalabye kati gwe yaba bikugamba yabirabanga bya bulijjo kuba azabiraba experience agiseemu naye ngo atanagiyitamu atandika obutandisi egenda okuba mu matu nti oba oliawo walikoze decision enkyamu naye buli okijjukira nogamba yaŋŋamba so mbeebaza mwenna naddala abakyala mukoze omulimu munene nnyo bamaama okugezaawo okutuwa ebigambo bituzaamu amaanyi ffe emboozi zaffe z'abasajja zakutoba ononya 10 kiriwa naye ye maama akutuuza nagamba mwana wange nedda kwata mpolampola nagamba kwata mpolampola togenda nnyo ensi yakugumiikiriza mugumiikirize muleke kankwatemu katono kantu ako ensonga y'abamaama eyo batono nnyo abakimanyi okujjawo kati ffe abasajja kuddemukko ensonga ya mukaalubo oyo Nambaga kubanga baba abantu bakiraba beyita bweyisi nti bankobaza mbogo mu bufunze eddala muzeeyi beyita bweyisi nti baki yankobaza mbogo ne babeera ne bannambaga
kubanga lwoya abeera nti omama kintu kikulu nnyo era bwe tukwatibwa omukisa mu bbanga lino bamama ne babanga emisima gitandise okutereera tugenda okuddamu okufuna product ennungi kubanga abakyala kintu kikulu nnyo naye batono nnyo abakikola ki abakimanyi era bamama abavuddeyo ne mutandika okuba nti nno musoosowaza ensonga n'abaana oba okugumya ki abaana mwebale nnyo mwebalire ddala mwongere bwongezi era abakyala baali badde ne committees eziddayo ezibuulirira abaana kyensonga ne baleka kuzikwasa n'abagereka yekka mu kisaakaate gino emirimu gy'abakyala ku byalo naye ndowooza ku nsonga eyo ndowooza tujje tukoleyo omusomo tuteketekeyo omusomo nga gwabamama baffe abakulu abo myaka 6-7 nga tugeze kubasomesa tugeze kubawuliriza because ensi gye tugendamu enzibu nnyo tuwewe bamama omukisa abategeera si buli mama nti ategeera naye mulimu agolabanga ekigambo kyawa ayinza bati yasoma naye nga ensi agirabye so tusharinga experience n'abamama mumbeja ndowooza tandika tulabe engeri osobola okukipuulinga off okubanga kituukirira nsaba oyagaliza abazzukulu emirembe manyi bankunya bulungi etteete ku mimwa ate n'akazigo n'enkalya n'erinnya n'enditwalira ddala erya mugonvu nga mukira gwango nga tonnagukola ki tonnagukwatako kale n'olw'ensonga eyo nsaba yenna atuwuliriza ali eyo tuyige okusonyiwagana ate tuyige okusonyiwa okuva ku mutima nga si kwa bigambo buki bugambo n'ekirala tuyige okwetonda tekitujjaako okukkiriza nsobi zetuba tukoze eki zetuba tukoze era nze mumbeja oba onyiizizza ne manya nti onyiizizzawo neetondera nyinza obutakusonyiwira waawo mu bunnambiro naye bwe nkugamba nti nkusonyiye mba nkoze eki mba nkusonyiye okitegeera bulungi n'ensonga endala obutatwala kadde k'amaanyi nnyo tulekerewo okuwakula entalo ze tutajja kuwangula okitegeera mubaamu abantu nga bazito ng'ojja kumuwakulako olutalo ate ofundikire nga gw'ofiiridde mu firimu yo wentera okukyogera nti abamu ku ffe tulina obulumi bungi ate nga busobola okutuleetera okukola ekintu eky'obusungu naye ate bw'osunguwalanga ate toyabikanga nnyo okusukka bw'olina kukola ki okumakumangako akatono kubanga olwaleero mukosa enkoonoona n'ebigambo byange ate ng'enkya nyinza okkeera nga nkwetaaga kubanga twali baddeko ab'omukwano yensonga lwaki batugamba nti kiini kibi kijjukirwa maki malima ate tusimenga nnyo akatono omuntu kakukoledde mu biseera w'otabadde ayina akakukolera buno bubaka mbusindika eri mwenna abatuwuliriza nange kennyini n'ab'ennyumba yange n'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano nga mpumbawumba okusemba kensirikiridde wano omukulu aŋŋambye ŋŋambe abalangira abaana b'olulyo olulangira n'olulyo olumbejja mwenna oba mu Busoga oba mu Buganda oba mu Bunyolo mugende mutereeze ekitambo kya ddamba mutereeze ekitambo kya ddamba oba omulongo gwe muyita kinene kyawanga mutereeze omukyala ayitibwa Namunkuyege Nakibuuka Namunkuyege Namunkukulu Nakibuuka mukitereeze bwe muliba mumaze okukitereeza simanyi oba munakitereeza mutya oba munakola mutya baŋŋambye ŋŋambe ab'olulyo olulangira mu mawanga ago asatu nga bwengamenye obutasukka mwezi gwa 6 oba mwagala ensi eno okufuna emirembe n'essanyu mwemanyi mwenna ab'olulyo olulangira nga nange mwindi nange nja kunoonya engeri yange okusingako awo ebigambo ebitono tebiggwansa n'entunga ewooma eggwa mu kibya kale n'olw'ensonga eyo abankumira oyo Namugereka Kawamigero jjajjange Ndawula Kazaawula abanaazeekeko n'enziro
ebabuutikidde mu magere ge tukubya omugongo ate atuwa ebirungi gye tujja mu maaso tubijjaganyizeemu wamu ffenna emirembe. Weewaawo muzeeyi. Mbakubiriza ekintu kimu kukuma byoto. Ekyokubiri ennaku ze tugenda mu nzibuzibu njagala abantu babeere bakkakkamu. Babeere baki? Bakkakkamu. Tambula, genda, gaba akalulu gy'okola ki? Gy'okagabye. Oba okuumawo, oba kiki, oba kiye Katonda yakola ki? Yamanyi. Byaffe mu Buganda tebabanga ffe twabanga na Bwakabaka. Mukose. Kale, tweyanze nnyo, tweyanzeege abale baffe. Nange okongeza ku ddoboozi lya Muzeeyi Ssebutinde, nsuubira nti lwenaddamu okusinkana wano, Katonda wanaabakkiriza tujja kuba tutegedde ani omukulembeze omulala oba nga tutandise okumanya ani agenda kutwala mu Uganda empya. Mu Uganda yatibuhabulwa ekoma 226 ng'ekomyawo nga tutegedde Uganda eya 226 ani agenda okutwalamu. Naye nga tugenda okusalawo tulonde abo abakulembeze be tulowooza nti be balina ebyo ebitwala mu maaso. Tononda olw'okuba ndi muganda wo naye nga sina busobozi. Tononda olw'okuba ndi bbaawo ndi mukyalawo. Tononda olw'okuba nakuwadde enkumbi nakuwadde omutwalo nakuwadde ekiro kya sabbuuni. Naye nonda olw'okuba nti olabamu obusobozi obwo. Mwe abagenda okuma akalulu mukakuume mu mirembe. Naawe asazeewo okulula n'odda awaka toteteganya asigadde okukuma akalulu. Awo tujja okutambuliza eggwanga lyaffe. Bakuumaddembe tubasaba muleke kuleeta busungu mu bantu, kubanga singa abantu banaanyiiga ekiyinza otuviiramu ffenna teri ajja kyagala. Oyinza okuba nga olina emmundu naye abawaka ewuwo tebagirina. Oyinza okuba nga olina emmundu ne mu maka go nga mulimu emmundu naye bwewaleka mu kyalo tebagirina. So ndowooza ffenna tupuliikinga ekintu kimu mirembe nga tuyingira mu kalulu kano. Ye kigambo kyange ekisembayo. Abantu bagamba bangi sobola kubamenya amannya naye nga tubaagala nnyo nyini ddala. Mu mwaka 2026 tusonyiwagane, twagalane era tutambulire wamu. Kyekyoka kyekigambo kyensobola okubanga mbasibira entanda olunaku olwali. Nja kusembayo nga neebaza abampeereza ku kyokulya kya New Year's. Esente nazifuna Mukose yagaana okungamba eyazimpadde naye nga njagala okukutegeeza gwe we neeyazimpa nazifuna. So bannaye weebale nnyo, Omukama akugabirire ayongere okujjuza ensawo yo. Weebale tukolera New Year's ne tulabikira ne tutambulira bulungi. Njagala okubaagaliza weekend ennungi. Nja kuddamu okulabika wano nga twamaze okulonda. So banaye tulonde, tugende tulonde ensonga, tulonde Uganda yaffe, tulonde emirembe. Mubeere bulungi, mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.